weewaawo tugobera ku YouTube channel Kanoni Media Uganda. Kansubire nti oli bulungi, kyokola kya mulembe okubeera nga otugoberera. Muzzukulu wa Mutasingwa Muzirambwa Mulindwa Burhan Munaggomba mu kanyomero kaffe Manyanyaffe Buganda. Manyanyaffe Buganda tubeera tunuulira ebyafaayo eby'ensi yattu Buganda ne Buganda okutwaliza wamu mwe tutaanyiza ensonga ez'enjawulo. N'olwekyo yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera, kyokola kya mulembe. Olunaku olwaleero twagala tutunuulire ku myezi egy'Omuganda. Omuganda yatuuma emyezi okusinziira ku mbeera y'obudde mwe bwatambuliranga mu biseera ebyo, era nga omwaka omulamba gukolebwa emyezi 12, wabula ye Omuganda n'agukutulamu emyezi 2, emyaka 2 mu mwaka gumu, olwa sizoni 2 ezibeera mu mwezi ogwo. Era nga Omuganda omwezi ogumu yaguyita Ttoggo ne Ddumbi, nga sizoni esooka mu mwaka aguyita mwaka, nga n'omwaka ogwokubiri ogwa sizoni eyokubiri naye n'agiyita omwaka. N'olwekyo omwezi ogusooka Omuganda aguyita ogwa Gatonnya, Omuzungu n'aguyita January. Ennono yaagwo Gatonnya tegaali mazzi, gaali matooke. Olw'enkuba eyatonnyanga ennyo mu myezi egyasooka omuli December, November ne October, amatooke gaakula. Era baatuukiranga mu January nga mutuufu emmere ekuze, ng'amatooke gengererayo olw'obungi bwago. N'olwekyo omwezi ogwo amatooke we gaayengera ne gatandika okukunkumukira mu nnimiro oba ku misiri, Abaganda we baava ne bagamba nti omwezi ogw'amatooke gano agatonnya. Okutonnya kwe kukunkumuka, amatooke ago ne gabeera nga gagwa, amenvu ago ebinyonyi ne bigalya, bwe bityo Omuganda n'aguyita omwezi ogwa Gatonnya. Omwezi ogwokubiri oguyitibwa February, Omuganda ye yaguyita omwezi ogwa Mukutulansanja, gwe mwezi ogwokubiri. Lwaki yaguyita Mukutulansanja? Nti mukadde ako kaalingamu kibuyaga, ate nga mu January omwatonnyeranga amatooke, omusana gwayakanga nnyo mu mwezi ogwo, ezaali endagala ne zifuuka essanja. So nti empewo bwe yajjanga n'ekuunyuulako essanja eryo ne ligwa. Bw'atyo Omuganda n'agamba nti guno omwezi gukutula essanja olw'embeera ya kibuyaga eyabeerangamu, ate ng'omusana gwalinga mungi mu mwezi ogwali gusooka ogwa January. Bw'atyo n'agamba nti omwezi guno n'agutuuma Mukutula Nsanja. Bwe yava okwo yagenda mu mwezi ogwokusatu. Omwezi ogwokusatu enkuba yatandikiriza okubeera ng'etonnya, era abategeka sizoni ne batandika okubeera nga bategeka biki balina okubeera nga basiga mu mwezi ogunaddirira ogwokuna, kuba abasinga obungi mwe baasigiranga. So nti guno omwezi gwalinga gwa kwetegeka, newankubadde nti baatandika okwetegeka mu mwezi ogwa Mukutulansanja, naye guli ye ttageti ey'amaanyi ennyo abalimi mwe beetegekeranga ennyo n'okutegeka ensigo. Bw'atyo Omuganda n'aguyita omwezi ogwa Mugulansigo, mwe baategekeranga ensigo ze balina okubeera nga basiga, n'agutuuma Mugulansigo. Atugoberera emyezi gy'Omuganda kugambye giri 12 egikola omwaka, nakubadde nti Omuganda ye omwaka ate yagukutulamu emyaka 2 olwa sizoni 2 eziri mu mwaka omulamba. Muzzukulu wa Mutasingwa Muzirambwa Mulindwa Burhan, kanyomero oba pulogulaamu yaffe Manyanyaffe Buganda, mwe tutunuulira ensonga ezikwatagana ku lulimi Oluganda. Ate tosubwa muganda wange Yosefu Sebagala Kasokampanga mu pulogulaamu Oluganda Makula mwe tunyumirwa obutabo obw'enjawulo
era nga ali mu katabo akayitibwa Toki ya Ngongento katambula. Nolwekyo goberera ssuula ku ssuula, tujja kubeera nga tukuwa ebisingawo buli lwa Sande abeerawo ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda, ssaawa zibeeranga 12 mu pulogulaamu Oluganda Makula. Joseph Kaso Kampanga nkutumiddeko nnyo, ate tukuteekerateekera ne bannabyamizannyo okubeera nga bajja kuwa ebyemizannyo ebirungi. Tujja kubeera nga tukuwa abakugu mu kubeera nga basunsula ebyemizannyo, nabo balindira essaawa yonna tujja kubeera nga tubakuleetera. Yenteekateeka eya Kanoni Media Uganda. Amawulire go agagwawo tugakuwa, amali agatambula mu nsi tugakuwa, ganoonye ku YouTube, Facebook ne TikTok. Wonna wandiikamu Kanoni Media Uganda ojja kubeera nga otufuna bulungi. Twagamba nti tukyatereeza mu mpeereza yaffe, ekifaananyi ekyekuttekutte tujja kitereeza bulungi kiveeyo bulungi. Tujja kubeera nga tutereeza mu mpeereza yaffe bulungi. Nga omanyi kugamba nti entandikwa teba nnyangu, ate namwe mubeere nga mutuwagira baagala okubeera nga tubalangira bizinensi zammwe muzireete ku mukutu gwaffe, era ojja yita ku mukutu ogwa WhatsApp ku 0705 69 999 79. Ojja kubeera nga otufunira ku mukutu ogwo ogwa WhatsApp ng'otuwa bizinensi okubeera nga tugikulangira, ate tubeere nga tugikuba abantu mu maaso babeere nga bagitegeerera ddala bulungi nnyo. Yenteekateeka yaffe eya Kanoni Media Uganda. N'olwekyo tugenze ku mwezi ogwokuna. Omwezi ogwokuna Omuganda yaguyita ogwa Kafuumuulampawu, gwe mwezi ogwokuna. Enswa empawu mwezi abuukiranga, n'agamba nti guno omwezi zaabuukanga nnyingi nnyo empawu, n'olwekyo Omuganda n'agutuuma omwezi ogwa Kafuumuulampawu. Omwezi ogwaddako gwe mwezi ogwokutaano, mwezi ogwa Muzigo. Wano sizoni yali batandise okubeera nga basimba ogwokusatu, gwakuna, gwakutaano. Kati mwezi ogwokutaano enkuba yayongeranga n'etonnya, ebire ne bibeera nga bikwata ku ggulu, ekiddedde ne kibeera nga kikwata mwezi ogwo ogwokutaano. Omuganda n'agufaananya omuzigo, bw'atyo n'aguyita omwezi ogw'omuzigo, olw'ebire ebyali bikutte ennyo ku ggulu nga n'embeera y'obudde gye bayita ey'ekinnyikagobe mu mwezi ogwo ogwokutaano. Bw'atyo n'aguyita omwezi ogw'omuzigo, omuzigo nga kiva ku bire ebyali bikwata ku ggulu n'embeera y'obudde okubeera nga tetegeerekeka bulungi. N'olwekyo gwe mwezi ogwo ogwokutaano Omuganda gwe yayita omwezi ogwa Muzigo. Omwezi ogw'omukaaga sizoni, abalimi abaakeeranga mu mwezi ogwokusatu baali batandise okubeera nga bakungula. Omuganda yaguyita Ssebaaseka. Lwaki? Waliwo ekyafaayo kigamba nti musajja mukulu omu n'omukyala kw'ossa n'omwana baali mu maka, kasooli atandise okwengera. Omukyala ayokyeza omwami we kasooli, omwami atuddeko mu ntebe nga bw'olaba nzituddemu, bamutwalira kasooli. Naye omwana agenda okutuuka ng'omukulu amannyo gali kungulu, nga lwatutte dda. Ye okuddayo yagamba maama we nti maama, ssebo muwa kasooli. Aseka, Ssebaaseka, Ssebaaseka busesi. Bw'atyo Omuganda n'agutuuma erinnya erya Ssebo Aseka, nga kiva ku bantu abo abakola ekikolwa eky'okwokya kasooli ne bamutwalira musajja mukulu ne basanga ng'amaze okubeera ng'afudde. Omuntu bw'afa amannyo gadda kungulu, akaba kano kagwa n'ayasama. Kati omwana bwe yajja ye yali tamanyi muntu afudde, naye yasanga kitaawe lw'amazeemu dda. Bw'atyo Omuganda n'agutuuma omwezi ogwa Ssebo Aseka. Mwebala okubeera nga mutugoberera mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo, abali emitala w'amayanja kye mukola kya mulembe okubeera nga mutugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali mu ggwanga erya Saudi Arabia, abali mu ggwanga erya Turkey, abali mu ggwanga erya Yemen, abali mu ggwanga erya Jordan,
mwebale okubeera nga mutuuliriza ate sinza kwerabira mikwano gyaffe abatugoberera wano nga musinzira mu bitundu eby'eggomba mwebale okubeera nga mutugoberera kye mukola kya mulembe nkujjukiza bannaffe abasanga fish farm abo nno basangibwa mu bitundu eby'ezziroobwe bakafulu mu kubeera nga basima ebinnya eby'omulembe eby'ebyennyanja n'olwekyo gwagala okubeera nga olunda ebyennyanja weekwate bannaffe abasanga fish farm ojja kubeera nga mwana wattu ensonga zitambulira ddala bulungi ate nkujjukiza bannaffe aba Confeed International bano beegulidde erinnya mu kubeera nga batunda ebirungo by'emmere y'enkoko n'ebisolo n'olwekyo beekwate bannaffe aba Confeed International wali ekawempe tula ekawempe bayitawo kawempe embogo Haji Ismaili Nsubuga nkutumiddeko nnyo owa Confeed International n'olwekyo nabo mbawagire be bamu ku batuwagira mu nsonga zino n'olwekyo tubeebaza bannaffe aba Confeed International enamba y'essimu tujja kubeera nga tugibawa mu maaso ne gwagala okubeera nga olunda ebyennyanja ensigo weeziri oyinza oziyita ensigo oyinza obuyita obugege obuto kyonna ky'obuyise kuba ku 0759999799 ojja kubeera ng'oyogera nange butereevu ku nsonga ey'okulunda ebyennyanja tujja kubeera nga ate mwana wattu ensonga zitambulira ddala bulungi tugenze mu mwezi ogw'omusanvu sizoni yali eweddeko abakungula bakungula omusana gwaka mwezi ogwo gw'omusanvu omuganda agamba nti guno mwezi gwa kusambula lwaki nti omusana gwayakanga then kati ne batandika okubeera nga bajja baali basize mu sizoni eno efundikidde ekitundu ekisooka eky'omwaka then omuganda n'aguyita omwezi ogwakasambula era nga beeyambiramu abantu bano okubeera nga bateekateeka sizoni ate enaddako efundikira omwaka gwonna ogubeerawo esizoni ey'okubiri n'olwekyo gwe mwezi ogw'omusanvu omwezi ogw'omunaana omuganda agutuuma ogwamuwakanya ng'agamba nti omwaka omukazi guba guwakanya omusajja ddumbi abeera awakanya ttoggo guno gubeera guggwako ng'ate guno guyingirawo naye nga tukyali mwaka gumu omuganda ye bw'ati bwe yakikola naye nga naye akkiriza nti omwaka gulimu emyezi 12 omwaka gulimu emyezi 12 n'olwekyo bwe tweyongerayo mu mwezi ndowooza tugenze mwezi gwa mwenda omwezi ogw'omwenda ennono yaagwo eva ku nswa gye bayita entunda zaabuukanga nnyo mu mwezi ogwo era omuganda n'aguyita omwezi ogw'entunda oba omutunda omwezi ogwa mutunda gwe mwezi ogwo ogw'12 omwezi ogw'omwenda omuganda gweyita ogwa mutunda olw'ensonga nti enswa entunda zaabuukanga nnyo mu kiseera eky'omwezi ogwo ate omwezi ogw'ekkumi gwe tulimu kaakati omuganda aguyita erinnya erya mukulukusa bitungotungo era gwe mwezi ogulina ennyukuta ennyingi oba gwe gusinga okubeera omuwanvu mu kuwandiika era ng'abamu gubasumba okubeera nga muwandiika ani asobola okubeera ng'owandiika mukulukusa bitungotungo tuwulire wandiika ekigambo mukulukusa bitungotungo lwaki abaakungulanga entungo bazikunguliranga mwezi ogwo ogw'ekkumi era ebisusunku ebivaamu entungo muganda bye yayitanga ebitungotungo enkuba bwe yajjanga n'ebikulukusa n'ebitwala kubanga omwezi guno gwe tulimu enkuba yasuubirwanga nnyo okubeera ng'etonnya okutandikira ddala mwezi ogw'omwenda gwa 10, 11, 12 kati omwezi guno ogw'ekkumi enkuba yabanga nnyingi nnyo nga mukokwa akuluggusa buli kimu mwe yatwaliranga ebitungotungo ebyo tugambye ebikuta ebivaamu entungo ntumiddeko omukadde wange maama azaala omukadde Aisha Najjuma oli awo mu bitundu eby'e webala okubeera nga naawe gy'oli netumirako mwenna abatuuze b'e Najjooki Kaalo gyenva Matendo webala okubeera nga ate nammwe mutugoberera abayina emitimbagano kyemukola kya mulembe okubeera nga mutugoberera n'olwekyo bwe tugenda mwezi ogw'ekkumi n'ogumu
gwe mwezi oguyitibwa ogwa Museenene. Ndowooza awo mwenna mukitegeera bulungi. Ayayaya, bakalibbala bafa mu kaseera ako. Bakalibbala, bakalanzi bafa mu mwezi ogwo. Babeera n'ennaku nnyingi mu mwezi ogwo ogw'e11 anti evvumbe ly'enseenene we littira abantu. Museenene guva ku nsuku ku kiwuka ekyo ekiyitibwa enseenene ezaagwanga ennyo mu biseera eby'emyezi by'omwezi ogwo ogwa Museenene. Mwezi ogusembayo gwe gwa Desemba, ye Omuganda guyita Ntenvu. Olw'enkuba eyatonnyanga, ebiwuka byayitiriranga ebiteevuunya mu mwezi ogwo ogw'e12. Bw'atyo n'agamba guno omwezi gwa biwuka biteevuunya, naguyita ogwa Ntenvu, ebiteevuunya. Gy'emyezi 12 egikola omwaka omulamba. Kwebaza gwe ntambudde naawe, atambudde naffe mu pulogulaamu yaffe eno ey'olunaku olwaleero, Manya Nnyaffe Buganda. Nkujjukiza nti tubeera ne pulogulaamu ez'enjawulo, tubeera ne pulogulaamu Oluganda Makula, eyo tubeera tunyumirwa olulimi Oluganda, naddala obutabo obw'olulimi Oluganda. Munnange Joseph Kaaso Kampanga abeerawo. Ate tubeera ne pulogulaamu Tulime ne Munnaggomba, tubeera tukuwa ebikwatagana ku kulima, okulunda, butonde bwansi. N'olwekyo kkiriza tubeere nga tukwerekereza, naye nkujjukiza nti buli lwa Sande beera ng'otugoberera. Tujja kubeera ne pulogulaamu Oluganda Makula, ate ku lunaku olw'omukaaga tubeere mu pulogulaamu Manya Nnyaffe Buganda. Ebyobulimi bulunzi nabyo bigoberere, ate n'amawulire agaakagwawo buli lunaku ojja kubeera ng'ogafuna bulungi nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Kanoni Media Uganda. Ebirungi bikyajja tukyabaleetera, bagambye mulindire bannabyamizannyo ate nga batusunsulira ebyemizannyo wano munda mu Uganda n'ebweru w'ensi Uganda. Muzzukulu wa Mutasengo Omuzirambwa Mulindwa Burhani Munnaggomba mbaagaliza okusigala obulungi, atakumira mpeera abankumire, mubeere bulungi